Chris Evans abantu bamutabukidde bubi nnyo lwaki ensonga yino songa Brisher Kash batandise okumulangira mbu atandise okugwa mu mukwano ennyo n'omwami ono songa amweyambisa nze Bibino mbikuleetedde social media kyeyogera ne opinions z'abantu oli ku Vic exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing ne video eno nkusabye mbuwombefu jimpeereka like patona bakubeera nga ogindayikingira as usual tubeera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products abasangibwa ku Access Building opposite Hotel Sujovaro era nga bano bajjanjabisa ddagala lya butonde litalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu ngenda bakujjanjabe oluvannyuma Hajati Kalodo ye musomi wa dduwa ajja kulombereddwa ensonga singa onaaba oyinamu obuzibuzibu bwonna ajja kuba kulombereddwa ensonga agimale. Kakati Brisher Kash ono amwamanya bulungi ebyagwawo wabula walemerawo ekibinja ekyeyita tiimu Jaaka era ng'ekyo kyo ku social media naddala ku TikTok kirwana okulaba nga Brisher Kash addingana ne Jaaka ekyo si kyekikulu si kyekyandeese ekyandese ky'abantu kuvaayo ne babeera nga balangira mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Chris Evans Kawesi nga bagamba nti ali kweyambisa mu kaseera kano omwana muwala Brisher Kash amale amusuulewo amukozesa just ku growinza accounts ze nga bwe mwakirabako nti Brisher Kash yali musaale nnyo mu kuzimba accounts za Jaaka Prince kyenjogerako so n'abantu bali kubeera nga bagamba nti Jaaka tewandikkiriza Chris Evans Kawesi kubeera nga mukola mwembi akukozesanga videos ze ali kweyambisanga ddala asobole okulinnyirira atuuke ye gyalowooza nti anaaba atuuse oluvannyuma amala ku dropping mu kasasiro ekyo sikiinaako ndowooza naye nga mu comment section awo wansi nsobola okutambula naawe ng'oŋŋamba ekituufu kiki kyolowooza olowooza Chris Evans ali mu mukwano gwa ddala ne Brisher Kash oba Brisher Kash ye yagudde mu mukwano gw'ekitalo ne mwana mulenzi ono oba Brisher Chris Evans ali kweyambisa Brisher nga aba social media in-laws bavudde ne babeera nga abakirambika ati olina okumanya nti wano ku Vic exclusive ngenda kuba nkutuusaako butereevu nnyo exclusive interview ya mwana mulenzi ono omuyimbi nakingu Chris Evans Kawesi ngenda munoonyaako ekisobose kyonna mu wiiki eno etandika nja kuba mubaleetera atubuulire ekituufu twafunako sayidi y'abamweyana yali avaayo n'agamba nti still ali mu mukwano oyo mwamanya ebirowoozo era n'ababuulira ekituufu nti ye Brisher yamwesibako anabaleeterako Prince Jack era still nga byetololera ku Brisher anaatubuulira ekituufu by then era nakyo mwakimanya kati ngenda kufuba okulaba nga mfuna Chris Evans Kawesi mu exclusive interview by the end of this upcoming week buli omu abeere maaso agende mu maaso n'okubeera nga amanyi ekituufu ku babiri bano ekirowoozo kyange nja kibalekera gye busemberako awo naye nga mu comment section awo nze njagala ombuulire gwe kyolowooza ekisooka abantu kibagambira nti Chris Evans yandiba alikozesa Brisher Kash bandiba abatuufu kkiriza obagaana bandiba abatuufu mu ngeri emu ate era mu ngeri endala bandiba abakyamu mu ngeri entuufu kijja kitya nti bwe weetegereza Chris Evans turn up eyaliko oba impact eyali ku video eyasooka ye yamuwa go ahead okwongera okukola ne Brisher Kash mujjukira bulungi nabaleetako story ya mwana muwala era naye yali tiktoker bamuyita Momo baby anakolako exclusive naye era mu interview yabagamba nti Chris Evans yesitula n'agenda mba Momo anga yakava ku kyeyo n'agenda n'amulabako ne boogerako one on one era ne bakolako ne some videos enyinza okubeera nga nkuteerako n'olabako ekyo kimu kyakubiri kiyinzika okuba nga Chris Evans ali mu mukwano lwa nsonga nti mumumanyi bulungi alina ensonyi anda engeri gyali anda y'abazungu eyo ejja kunkubya andi engeri gyali nga alina ensonyi ate nga bw'abeera ne Brisher Kash awulirira ddala nti ali free kkiriza obagaana nze ebiseera ebisinga byenda bya Chris Evans Kawesi ng'ali ne Brisher Kash oba ggwe by'omulabye naye njagala nteere endowooza yo still era mu comment section olowooza Chris Evans Kawesi pretendinga bu pretendings and bw'aba pretendinga lwaki kiri too much okubanga buli lwasemberera Brisher Kash
omulabira ddala nga ali free ensonyi tazina. By the way, Chris Evans Kawesa ayina ensonyi naturally, ekyo kye kisooka. Kyakubiri mukyo ne mu videos ze omulaba bwe mbanga mulimu Vixen nga mukyala. Era olaba engeri gya praying nga mutaba comfortable nnyo nga bwali comfortable ku mulundi guno oba ku mirundi gyonna gyazzenga akolamu ne Brisher Kash. Ekyo kiri awo nkisunsudde. Ensonga endala yabadde nti wandibaawo great opportunity nti Brisher yagudde mu mukwano ne Chris Evans. Ekyo nnyinza kikuddiramu nga mbwangu nkugamba bwe nti Brisher Kash yakava mu relationship gye yakavaamu tebyayendinze bulungi. Ekyo mwenna mukimanyi. Then kitegeeza nti mu kaseera kano nandibadde nkimanyi oba nga naawe okimanyi era nga naye akiraba nti tali willing tisiike kali badde akaseera ak'okuddamu okugwa mu relationship katugambe nti eri bweba yagwa mu maziga nga baafunamuko obutakkaanya ebiwundu ku mutima tebisobola kubeera nga binyigibwa mu nnaku bbiri. Mpozi kati kino kankibagamba omukazi bwakukyawanga olwaleero enkya n'omulaba n'omulala manya tebatandise kweyagala lw'omulabye naye. Actually kyekigambo Edilisa Musuuza yakigambako omukyalo omu ku program bagiyita Mwasuze mutya n'amugamba nti akozesa common sense. Olowooza Rema we yaviirayo n'alagira abantu Dr. Hamza nti kati ye musajja gwayagala lwe lunaku lwe yali amulabye. Ekyo nange nkibalekere nga Kenzo bwe yakyogera. Kitegeeza nti omuntu bwe mu breaking la up olwaleero baba beera badda. So tusuubira okuba nti Brisher ku biwundu byalina tusuubira munfune bulungi sigamba nti alina wabula tusuubira okuba nti ku biwundu Brisher Kash byalina mulimu ebbwa essaawa zino ebiryetaaga okubeera nga linyigibwa obutiribiri ne lisooka likala oba ne liwona. Weeks kati ziringa mmeka? Zizo actually tugenda mu mwezi nga gumu. Sisuubira nti Brisher Kash yandibadde amaze okubanga yerabidde ebyemabega atandise okumuvinga on ne relationships empya. Yendowooza yange kyonna kyolowooza mu video eno wenjogedde obubi nsaba kusonyiibwa ate era ne gwenyiizizza mu video eno ng'oli fani wa Chris Evans bwe mba njogedde bubi eri fani wo superstar onsonyiwa naye nkimanyi sitera kuseerera lulimi. Nsonga lwaki wenjogera n'empulira nga ngenze nnyo nga nzikakkana nsobole okwekkenneenya bye nteekeddwa okukuwa nga tebinkubya. Ngenda kufuna exclusive interview n'omukulu Chris Evans Kawesa essaawa yonna wano ku Vika Exclusive ne Wonderboy UG mbasuubiza ba mikwano what you do oba what you are supposed to do gwe nga queen oba king. Subscribing subscribinzi sharing ako ne muno mugambe nti tugenda kumanya facts about Brisher Kash and y'abazungu eyo and Chris Evans Kawesa and Brisher Kash. Byebyo byolwalero byensobodde okugenda maaso n'okubeera nga mbasakira abantu bange. Thank you so much for subscribing bwentyo bwenkikoze and proudly sponsored by ba sponsors bange Biva ne Hajat Kalo.